Okubuza ko gwena omulabe mulungi ali mukulaba amanya gange Brian wako nga wano wendi ne superstar bamuyita Eddy Profit. Eddy Profit ogamba otya? Yendi papa chechirimu. Ni clear obulamu. Mulungi. Tewerabiranga kuteekako eri amagoba. Lwaki oyita magoba? Anti muna irosi twaziko wakati twadda ku magoba mengi. Tokyatya losi? Okay. Tetuzitya ate tetuzikola. Kati bw'otuuka nga tokyefasa kintu otuuka n'ogamba nti ate ekyo. Eddy, olina oluyimba olulungi lwe wakola ne Pallaso. I like the song. Yeah? Ndwagala nnyo. Ani yanoonya ani? Nsobola okugamba nze yamulowa. Pallaso. Okay. Nga kyajjanga coincidence muyimba kuba nali wabba wange ndi mukola. Pallaso ayina gayo bamuyita Ivan. Najja n'awuliriza oluyimba nga bba wamikisinga oluyimba lulungi. Bwe yamuyita vibe nekwatirawo omukulu n'angamba okay. Bagambe Pallaso y'omu ku bayimbi kati abasinga okusela collaboration yakusaba sinema. Nso okugamba nti ndowooza Katonda yali mulungi teyansala wadde n'ekikumi. Really? Yes, sisasulangako kolabo mu bulamu bwange. Nina collabos nyingi mungi baani babafana n'ebibaawo bya One Love kubanga nze ndi ghetto boy. I know. Sina sente zisasula kolabo. Mstegera. Eddy, oluyimba luno video wagikoze nani? Nagikola n'eja live. Frank? Yes, sir. Okay. Eddy, njaga tutunulie you as an artist 2022 musically speaking. Ngejeko collabo gye mulina what next? Bintu bingi ebiddako kubanga nga omanyi nti sisaako kugamba nti nzizaako kino kuba nina management. So naye manager is part of the manager. Oyo muto wange. Yeah, man. Naye kyenso okugamba nti management yange ya MC Cats Music elisted ennyo era enyimba zigenda okujjira mu time. Tugenda kubala 2 months nga tuleeta video 2 months video. Okay. So gamba like 6 videos mu mwaka. Yeah. Okay. Ziba zimala. Mstegera. Yeah, man. Ngojeko kupanti no byo nabyo bikola. What are the challenges wengo muyimbi atandika just think in your business? Mazala. Mwana abantu bazala wannyo. Okay. Ogenda n'okuba tuni kati nga tuni yange nakola ne Pallaso. Nimba bad mind abagituddeko. Naye ate bwe ngenda okulaba nga brand wako anoonyeza n'agamba banaye tukole kino. Ate ndaba kati nti abamazalawo Katonda ayina engeri gy'abaggalamu ng'aleeta gwe. Mstegera. Yeah, man. So nti challenge gye nsinza okufuna mazalawo ne bad mind. Gavawa. Bantu kutakkiriza. N'alaba ekirungi ate n'alowooza nti tekirina kuyitawo. Naye Katonda yeemanyi. Most high. Ebintu abiyisaako. Okay. So okutwaliza wamu kitambula kitya naawe ng'ogyeko ekyazalawo? Nso okugamba nti nfunye feedback nnungi kubanga gye ntambulirayo nga businessman. Mbadde ntambula nagendako ku kyalo bakiyita batya? Bakiyita Nakawuka. Ntuuka eyo ngenda okuwulira nga bazanya ennyimba za Pallaso empya n'enkadde. Mutima nentandika okugamba abo bamba wakayimba kange gwe nali naye emmotoka naŋŋamba ojja kuwulira bazanya ennyimba nga 6. Ngenda owulira nga n'olwange luzzeeko mbeerawe so neŋŋamba nti oluyimba lutambudde wembeera ku TV nga bantu feedback nnungi nnyo nga bagamba oluyimba baluzanya. So nendaba nga push erimu n'omukono gwa Katonda nga wadde ebimu situukayo. Nina TV ze situukako olanga oluyimba luzanya. Nina amabaala gesibeeramu DJ n'ansindikira ka video. Eddy, music ono ng'ogyeko embiranyi beefs n'ebyabwe bityo alina ebirungi kibeefunye musofa kubawatanira. Nsobola okugamba nti ebirungi byenfunyemu mikwano ne exposure. Abantu bantegedde nnyo. Nkola business naye abasinga okumpagira bafaani bange aba music. So nti buli wakulaba n'akusanga nga ku dduuka kuba nze ntunda furniture. N'akusanga ku dduuka lya furniture naga bro biki nfunirayo kano. So nti asobodde n'okupushinga obulamu bwange okusaidia business eno. Yeah, music ansinkanyiza abantu bangi kati nga MC Cats namuwuliranga mu mawulire bannaye nandi musanzeewo. So kati badde wange nnyo ansinkanyiza gwe ansinkanyiza Betty ansinkanyiza bantu bangi nnyo blood. Era nsuubira music ono yagenda okuninnyisa ne baati erisooka. Tolinnyangako? Baati siririnnyangako sijja ne inshallah
ntula mulino ya sterling. Eddy Profit. Yeah, man. Sawe no, of course tuchimanyi nakayimba ko kushinga ka Pallaso. Yes. Then bukava ko lutuza ko luyimba chao. Enyimba nina nyingi so sana kutebereza luliwa. So tugatula management egamba tutule tuina meeting very soon. Nalondemo oluyimba. Otherwise nze sula mu studio kyobala n'amaaso tegazibula bulungi. Buli sawa mbeera mu studio njiya enyimba nziwandiika meeting aba writer ne ba producer. Buli sawa omuto tegutula. Tuina enyimba ez'amapiano, tuina enyimba tuina enyimba nyingi nnyo. So nti ebiddako bingi. Ngenda fulumya audio lumwe. Mbadde nsaba abafani oba banzikirize nfulumire audio nga 10. Omulundi gumu. Nga video tekuli. Nga tekuli nsooke mbawe audio nga 10 bannonderemu. Olina audio 10. Nyingi sizimanyi na kuzimanya. So mbadde nsaba producer bwe alina oluyimba lwange bwe mbagamba nti muzite. Buli omu ate. Abantu bajja kukankana. Kambuza mukoyidi. Bwetunula engeri producing gyofunyamu video audios ezo tekikukosting in one way or the other. Nga abantu bagamba nti ofulumiza ku mukumu. Lwaki toziguza abalala through writing? Mbadde sikirowooza okutunda music naye oba like nga bagamba gakuweebwa munno wabaayo omuyimbi yenna ng'ayagala okugula music nze ndi good writer. Ennyimba zonna ez'omukwano raga nze ndi musajja ayimba buli kimu reggae dancehall nti bw'oba owuliriza collaboration nze nina kati ng'eya Bafana n'eya Kemishan ojawula Kemishan yayimba mpola ate nze n'enkuba raga eya Bafana era tulina version bbiri ng'emu ya raga endala ya mukwano nga nyimba mpola so nti nze bw'oleeta engoma ate engoma yonna ngisabula ng'eyo so buli ajja ne oba ng'ogamba oyagala wandiika kijjangu okuze ku nnyimba. Eddy sibula batulaba. Nti bafaani bange nsobola bagamba ky'osaba ky'ofuna ky'osiga ky'okungula songerako ky'osaba ky'ofuna ky'osiga ky'okungula mweyise bulungi mwekuume amanya n'eddoboozi Eddy Profit Outer Cuts Music.